Where's Moses? Moses, what we told you? Shafik Uno. Good afternoon, Madam Furtiga. Baba nijana tugendeni Shafik kali hapo. Chichi. Don't cry. Acha ni made Steve. So, yakole tata. So. Tulia jana jana mera ko chirwa. Chirwa ni shebase. Shebase. Okay, omunja traba tuli ku Lisa. What time manager? Lisa supporting and sustaining lives. Yes. Amanya akabaguli wetu ekifo tulimu kya abana bano tukusoka dane bazo kitiba madam Nakibola Kinyingi mwabazo president kusonga z'abana nti tulina wana abana abasuulibwa mu Rwanda Uganda abana babasuula nga bamwezi gumu okubeerera ku mwezi gumu okubeerera ku wiiki olunaku olumu one day just one day waliwo n'obwana obuto tugenda okulagako mu Uganda nga tulaba naye tulaba ekisa kya Katonda nti babalabirira bulungi ne batafa ate ne babaddiza obulamu ne Katonda n'akola ekisobola okulaba n'abaana basigala. So gwe muganda nga leero yonna gy'oli oba olina ky'osobola oba olina osobola okuyambako abalala osobola okujja tebalina namannya bano abaana bemulaba ojja n'otumawo omwana erinnya osobola okwetayo ekyokunywa osobola okweta ku mata osobola okubira ku maneja nebagamba kangendako kukozesa kubanga bano bantu bannayuganda baana baffe naye tuvumirira ebikolwa ebyo naddala abakyala basuula abaana n'omala emyezi mwenda n'olubuto ate nomwana nosuula omwana ng'omaze omujjamu kubanga nawe singa mama we yakusuula maybe tewandikoze nebazanya babeera ku Lisa supporting center okulaba nga bafaayo nnyo okulaba abaana okubayonja abalala bali mu pampers abalala bapama batidde ne bafaayo nnyo ne babayonja okulaba nga basigala balabika bulungi. So tubeebaza nnyo naye mu byonna twetaaga obumu mu ggwanga laffe Uganda n'okuyambibwako n'okukwatibwako. So wenna gy'oli nebaza nnyo Sekayasi owa Am Enterprises nebaza Mama Fina yansuubiza agenda kujjawo nebaza Sekasula yampadde kweti ya soda yaabwe nyibaleetere Wasula Motors n'okyo naawe muganda wange ali yonna gy'oli oba osobola okujjako wano ku Lisa supporting center osobola okukwatagana management oba n'okubakasi nojja n'okyalawo nojja n'obalabako n'oba tolina ky'olina jangu olaba olaba ensi bw'etambula jangu olaba olaba eggwanga bw'etambula naawe maama we bwe yakuza ojja kwongera okwebaza maama we n'okumwagala n'okumuteereza nti maama we yakola ekyobuzibu kuba abaana babasuula nga balunaku lumu abalala babasuula mu buveera abalala babasuula mu toyeti mwe ze bamenya abalala babeera bamaze n'okubalapinga mu buveera naye ne bagaana okufa olw'obuyinza bwa Katonda n'amaanyi ga Katonda. So gwe muganda wange wenna osobola okujjako wano ku Lisa supporting center n'olaba ku baana bano n'obabuuzaako osobola okujja n'otuumawo omwana erinnya osobola okufuna eyo obuyambi yonna gy'obujja ate n'obeera ng'ojja kuba tulinawo abakyala bangi nnyo n'abaami abalabirira abafaayo okulaba nga ate abaana basigala nga balamu nabo balina abantu obuvunaanyizibwa naye beewaayo okulaba nga bajja omwana olw'olunaku olumu wansi ne bamulera ne bamunywesa ennywanto ne bamukubamu empiso y'ennywanto ne babajja ne badokitazi ab'enjawulo ab'amaanyi abakyasinze era nabo tubalina wano. So twebaza nnyo Oweekitiibwa Nakibola Kiyingi omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abaana ne bannayuganda bonna abasobodde okulaba n'okuvaayo okugamba nti katukwatirwamu ffe twasazeewo yidi tujje tugirye n'abaana bano tubeereko wano kyetusobola okukola olw'okwebaza Allah okubanga atuusizza ku yidi ennungi. Yidi egenda kumanya ddala ennaku 3 omuganda ng'asobola okulaba oyinza okugamba anange enkeera kangendeyo wiiki eri kangende nja kuba nkuwa ennamba ya manager era waali wanajja kuba ng'ayogerako gy'oli osobola omukubira ku ssimu naawe maybe nga wakozibwa bwoto nga wayambibwa Katonda atusitudde nze nebaza nnyo omuyimbi gwe bayita Spice Diana ebiseera ebisinga agamba nti kyayitamu wali kuyambibwa abantu tebwanga naye agabanyi era nyongera okukola Spice Diana ajjeko wano Sekayasi namusanze alina gy'alaga naye naye yaŋŋambye agenda kujja wano Sekayasi wa Am Enterprises naye yabadde amaze okubukinga gy'agenda mu baana bwe bati
Spice Dana ntimanyi naye alina abaana bati naye nkusaba Spice ojja okyaleko wano kulisa kubanga mu bayimbi olina omutima omulungi ogwagaliza ogugaba abantu mwenna abalina kyemulina Katonda basitudde tubasaba tuyambe ku baana we bati abatalina mwasirizi abaana abantu tebalina maama tebalina taata bwe batulabako kyobalaba wakulaba tayagala ogende bwoba ogenda akaaba bw'omusitwako abalaba ekifo tayagala kivaamu kuba teyafuna laava eyo teyalelwako tebamusitwako kati akulemerako kuba abalaba ng'alinga alina omuzadde we. So twebaza nnyo abalisa supporting center abakyala abakolawo ba doctors ba management abakyala ndoza nga bwe balaba era bali smart nabo bayonjo nolaba omwana bw'ati nga musuule kati ono omwana talina maama we talina taata we ne wanaakula n'afumbirwa era banaamuwasa bajja kumujja kulisalisa maama we taata we n'erinnya lye baamuwaliwe naawe osobola kugenda ogaa nti omwana mutumye erinnya gundi bonna boogenda okulaba bonna aboolaba talina maama talina tata talina kojja talina senga abakyala tuvumirira ekikola ekyokuba nga musuula abaana kikyamu mulekerawo ofuna embuto zemutetegekedde singa naye maama we yakuswa tewandikuze mulekerawo okusuula abaana n'ofuna otunumala emyezi mwenda nozaala omwana omuteeka mu ttooyi kani imagine mutima gwanna bakyolo tukivumirira ekikola ekikyamu nnyo era tusaba gavumenti abantu abo bwemuba mubakutte mubakwateko n'omukono ogw'ekima tukubira abalamuzi emiranga omulamuzi wenna bakwatira omukazi ng'asudde omwana mubasibe mubateekeko omukono ogw'amaanyi kibeere nga kikoma mu nsi yaffe kuba kati ono omwana lisa we bataliwo abanga mumboze omwana ono akuwa neyegomba okumanya kitaawe yaani kubanga abaana betubaleeta wano balunaku lumu just one day one month nawe oba tosobola kujjukira mwana wo tosobola kumujjuka nowoba ofanga wamusuula mutoyi gye bamulonze kumpi buli lunaku management ya lisa efuna essimu ezino n'abaana mu ttooyi be balonze ne batwala mu ddwaliro abali ku bitanda bangi nnyo malwaliro ag'enjawulo nga balunaku lumu avumbavumbamu addamu gwe baleeta wano kubanga abantu basusse okusuula abaana tukivumirira kikola kikyamu nnyo tukubira gavumenti omulango okwongeramu amaanyi mu security okulaba abantu abo basuula abaana embuto mufuna zaaki family planning weeri ekyokuyiwa tewetegedde musajja gwogenda naye lwaki oba ogenda n'omusajja ofuula okuyingira mu kikolwa ekifuna olubuto. So nebaza nnyo lisa supporting center nebaza abakyala bano nga mbalaba aba doctors abamama abafuka bamama b'abaana bano nebaza management nebaza owekitiibwa Nakiwala Kiyingi nabonna basobodde okuvaayo okujja ogamba nti ffe tukyalawo kubanga lunalwo nalekawo ali mwezera n'agamba ye agenda kuwawanga gaasi eva bamuleeta amina ali mwezera yajja n'akyalako wano n'atuma n'omwana erinnya mwana bamutani Fidaus akana Fidaus mwezera kana kali kalunaku mwako bakasonga kalunaku in fact nakati yekafana kati tugetukala how darling bwana mfufika Fidaus ekivera kiwa Fidaus n'amuru wekivera tawezeza bbanga kikazi waliwo leta akapima abantu ebbanga lyabaina ati otegere kodi zibaziwa bano bamanaja baziwandika okuva olunaku lwebamuleeteddeko abeera kuba akyalina n'ekirira abeera akyaliko ekirira kati awo etandikira okuba ne tubeera naye wetutandikira okubala kuba akyaliko ekirira aba akyaliko ekirira kuba kati omwana oyo aba wa lunaku lumu kuba nnaku bbiri ekinene nnyo aba wa nnaku bbiri oyo omwana Fidaus mwezira ng'ennyete banayiwandikawo bano bashafiki bagabambula nekigatuuka alinamu kafu kati ono omwana bamusula nga bwa lunaku lumu era nebaza wekitiibwa Nakiwala Kiyingi tabadde na linnya tamanyi maama we ali we yajja wano n'amutuuma erinnya Fidaus mwezira kati ono omwana tasobola kukula n'omumanya nawe yamusodde kyekisinga obulumi ne bwakula nga kalaalo nnyo okalaba kamaama kalina otunira omwiri obuyinda obutini kati kaweza bbanga ki mwezi gumu n'ekitundu kati guweza okusanga mukama nkuwabula munange okuleeta
akuseeko ekisa kye obe wamukisa mu nsolo muganzi naye nga kalungi ajalinga yanzibako akaana akalungi natunye kanufulufiga wangi bebe who's disturbing you Ajikuyo. Bakuendala. I have another car. Let me give you some another one. Baloi mama balozula kati bwana bamwita mami. Let me give you another car. You take this one. Thank you, Madam Fulufiga. You are called who? What is your name? Who? Moses Changri. What is Changri and Manyago? Bako, Bana, you will walk out. Olaba andi jukira andi ani achomba wa ani achomba bebe ani achomba ono yani banange vale achole vale wange chole kada chole kale nona mwana ngono bamusola ono bamusola babanga ki Yatanaweza lunako ngatanaweza na lunako bamusola Kisache. Sacha ni ya mutuma. abagenyera Vale. Gwe muganda wange wenali mama labakano. Ono yani ate. Miezi 5. Nemu abakazi mu nsi mwe. Bana yemwe bali butako. Mwe bali kubayo. Bali mwe bali butabeka. Abana bange tebakyala. Tebagenda mbakojja, tebagenda mbasenga. Nze sina na mukwano mwana wange jajaga. Tebakyala. Abana bange mbera nabo kubamba manyi. Onayagala kyakwa tumwekefu si binabiga. Mwana yaliko ayabule mwaliwa. Ali mwezi rumu. Bano bonna abaana bali kulisa nga bo balaba. Wano babapimirawo. Wano babapimirawo nga bo olabeera. Mwe akaboro oli akalabi. Ani. Abaana bano nga bo balaba. Teri mukazi yasula mwana asobola kujjukira mwana we bwafaanana. Era abaana bano bali wano. Ngalisa ye mama ye tata ye kojja yesenga. Ye baba moza ni amusunduwa. Bana muri bayonjo. Oh my God. Musingane bananyini bana basuza abana babwe wabo. Mwe bali bakyala mwe. Kama bongera omukisa. Mwe bali kufaayo. Mutwale mukefu. Nkubira omulanga abantu bonna sobola okubaako.